mwenna tusanyusa okubalaba ate tubeebaza ebirungi byonna byemukoze. Bataata omwepisikoopi nze nali simanyi era nga bwe bawandiika mu kitabo ekitukuvu nti eriiso bye litalabangako, okutu bye kutawulirangako, omutima bye guteefumiitirizangako. Watu Katonda abikolera abo abantu be. Bannange nze njagala okwebaza kubanga nti kisa kya Katonda. Obufumbo nze si eyali gundi yange esooka. Nze nali saagalangako ku bufumbo naye neewuunya okulaba ng'ate Katonda ampadde n'enfumba n'entuuka ku myaka 5. Nze nga ndi mu kiti wa 6 nga nsoma P6, abasiisita abaava eri entebe eyo egogonya bajja ne batusisinkana eri ku ssomero ewaffe eri ekiziba Masuuliita. Si kiziba ono naye kiziba Masuuliita. Ne batugamba ne bakisaba abaana abaagala okugenda mu bunaddiini. Nze nasooka okukola ki? Twaliwo 3, abaana twali 3. Kaakati ne batatuwa lunaku lwa kudda naye bulani ne batugamba tujja kudda tubaleetere efoomu mujjuze batwa. Kaakati olunaku lwali lwakusoma ku ssomero. Kaakati maama wange oyo gye nali Masuuliita eri ewakojja kojjange Firipo, ate maama namulabyeko wano nga ze naye siyinza kumanya waatudde. Kati maama wange oyo yali lubuto lukulu. Kaakati kojjanga ngamba olwaleero sigala wano ate ono agenda anywa eddagala ensambya. Kyokka olunaku olwo nasigala waka. Abasiisita bali bajja ne bawandiika bannange bali ne babatwala ne bakiza foomu ne batwala. Kati bwe ngenda okuddayo enkeera abasiisita bannange bali abawala nga baŋŋamba kale eggulo tewabaddewo kyokka abasiisita baakomyewo. Mbagamba nga ndabye awe nakoma era bannange bali baagenda ate Omukama yabawa omukisa ne bamala. Era munnange Katonda yeebale. Nze nensigala kati wensigala sente zibulawo nga matusiniya 1. Kakati nga ngamba kanzireyo kanoonye akali nkolere emyaka oba 3 nnoonye obusente ngende nsabe buto ngende egogonya. Kati munnange ningenda waliwo kojja wange nampa akalimu awo mu ssomero ly'Erwetunga yali headmaster. Kati bambi naye olwaliro sirowooza nti azze. Kati nampa akalimu nenkola obusente nga butono ate obusente nga mutereka tebuwe. Kakati nakozeeyo emyaka nge 2 noonya sente naye nga soogera nti njagala obusisi. Singa nali njogera oboolyawo taata wange yanjevuddemu nampeerayo obusente nenkola ki neŋŋenda. Naye obutayogera buno ng'oli mwana buzibu nnyo. Taata waffe nga tumutya ngaffe abaana abawala tetugenda mu maaso ge kulugamba mbu ate taata njagala kino wabula oyita wa maama. Ate maama ng'agamba taata agambye talina ssente. Naye nkolayo okumala emyaka 2 oba 3 ne bakyusa headmaster n'ajja omulala bwe yajja obusente bwange ng'abuluma era headmaster mu abali wano okuluma ng'obusente bw'abakozi bange nasima kibi nnyo kubanga nali nkolerera genda kunoonya lugendo lwange ngende mu basista kyokka obusente nga baluma bululu. Kakati bwe nalekola omwaka ogwokusatu nendaba nga siyina kyakukola konte nno omutuufu oba afumbirwawo
nga twala abaana ku mizannyo twala abaana ku mizannyo zenalabira neŋŋamba owange obanyumbe noono kakati naye bekituuka okwanjula etuuka ogamba nti omwanyi nava agambye taata nti nooyo ayagala kuleeta munne wano akati nga mutwala wenamutwala taata kyeyamusookezaako kyali eki oli mukatoliki koye kubanga yasooka n'abeera mukatoliki waliwo faaza yamubatiza mu bute nnyo yasanga maama wa muzadde n'amubatiza nasooka asomako obukatoliki naye ng'emisomo mizibu ate banga bakabadde be tebamuwatira nnyo anaga kangende kuyabaaba enyangungu era nawagenda n'asoma obukristaayo kati batuuka okutuga taata nga gamba munjagattibwa nga abamubuuza osoma ddiini ki ndi mukristaayo ng'abaami abamu abakulu abaali bazze ku mukolo ogwo nga bagamba nti ekyo paapa yakisumulula mugende babawandiike abasisadooti bwe banakkiriza nomwepisoopi nakkiriza kyababakata nga nange ensirika nangamba nti kale nga tugenda olunaku olwasooka basangayo faaza setimba ng'atugamba mujja kudda mujuze fomu ezigenda ew'omusumba bw'anaabakkiriza namugattibwa bw'ate abakkiriza nakikamukola ki yamugattibwa kati nze nali mmanyi olunaku lwa ofiisi bafaaza mwe basinkanira abantu kati nze nagera olunaku lwatuwadde okuddayo terunaba nze nenzirayo nemugamba lalifaaza okujjuza fomu zigende ew'omwepisikoopi kitegeeza ki naŋŋamba gwe mwana gw'omuwala n'omusumba tayinza kuba lukusa lufumbirwa muvubuka oyo nemugamba ate lwaki nga bakisalawo nti no obukatoliki n'omukristaayo bafumbirirwano naŋŋamba gwokyali muto nnyo ate n'oyo omuvubuka muto nnyo osobola okufuna omulenzi omukatoliki n'oli asobola okufuna omuwala omukristaayo yasinze wenabiwulira olunaku olw'okuddayo saatawaana kati ye lwe yatuuka ku kigondo we n'alaba nga sizze neyeebuuza ate ono lwaki agaanye okujja kati ye n'agamba naye kiki ennyo n'okusooka nali mukatoliki kyava agamba yakuddayo bwe naalaba nga akyalimu ekirowoozo ekyogattibwa yakuddayo mu bakatoliki akati nali ndi awo nga kagaali akabuza nti tetwalina bodaboda tetwalina na moto kati nga akagaali akabuze nga akaleeta nga mwaniriza naŋŋamba ate gwe lwaki bwasigaddeyo namugamba waayo entambula yambuze akati yendowooza n'alowooza onobitiza eki bigaanyi kati ye n'agamba nze n'okuba eddiini yali yange kati kantuleyo nsome tugattibwe kubanga taata ne mama banaatuwa omukisa ogwo omwawulo ono atikkiriza ono tatikkiriza ono akyagala ono takyagala tegujja kubeera mulungi kati nze neŋŋamba okitazeewo esalawo nange sirina buzibu era ye yagenda okujja naye faaza benedictorio setimba amaze omugamba yaanze kati ngenda kusoma misomo gyange egiri egyannema ngimaliriza era n'agisoma nga nze siriyo nagenda okuyira omuvubuka ssebo yakubye ebiragaano nayimaliriza yavunakanyogwaddako twatandika kukola kitwagenda bugenzi kuwandiikibwa
Mufaza Ssettimba akuba musika naye bwe yali angattanga ŋŋamba twala masitawa omuvubuka akututte ne mugamba ntutte n'aŋŋamba kale Omukama akuwa omukisa abakuume mu bufumbo bwammwe omukisa ogwo twagutambulirako ne wankwata nga bingi jajjanga bitukoona bituzibuwalira bitukolaki naye era Omukama eyatwabulira. Ayagala okwebaza bwenda bwendaaye, ayagala okwebaza Faaza Bwana Mukulu eyatuyitidde omusumba ono kubanga ddala nze ebyo tebibeerangako mu mutima gwange nti n'omusumba ayinza okusituka eri n'atuuka mu maka gange. Omukama akola binene, akola bikulu, ate tatulekerera kubanga ffe twonoona entamiro. Era mu kitambiro kino nsaba Mukama nti atusonyiwe, atusaasire era atwongere omukisa. Ennaku zino waliwo eyambuuza nga tugenze mu lusirika, ate namwe abafumbo myaka 5 bakyabasirisa. Kanange kambawulire obufumbo ne bwofumba emyaka 5 naye bayinza okunsoggola ne bakukunkumula n'olaba nga ndowooza tofumbanga nako nga tofumbanga nako era ng'olaba byakwenenya bwenenya n'ogamba ddala mu butuufu obufumbo buzibu ate erudda bwangu naye ebimu tetubisobola tubigalalirira. Katonda asaasira buki esaasiri. Mwena mwebale nnyo okujja, mwebalire ddala buli omu, abakulu abanene ab'ebitiibwa n'abatti, mwebale nnyo obuyambi bwonna bwe mutuwadde, ate mwebale omutima ogwo ogw'okutwagala. Katonda yeebale nnyo, mwebale nnyo, mwebale nnyo.